oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Banyabo ne basebo ennaku z'omwezi leero 18 omwezi ogw'omunaana. Yes, leero 14. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo ate wano ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA enyongera okujjukiza gwe ayagala okubeera mpozi nga ate obuuza ku bantu bo batumirako n'okuba ku kyeyogera eri eggwanga osobola okubeera ng'oweereza ka vidiyo ko nga temulimu sound yonna waye ya luyimba oba yaki nga gwe wekka alimu gwayogera ku noti 75468735 noti 75468735 ne tubeera mpozi nga ate twongera okubeera nga tuwayamu nze naawe. Olunaku lwaleero nina baana bawala benjagala tulabe ko baana bano bali mu nsi z'Abawarabu ne bakulaga nti embeera gye balimu si nnungi embeera gye balimu, so basazeewo bakole ka vidiyo akawamu katuuke. Ebintu bino tubibagamba naye abasinga mulowooza nti tuli mu muzannyo. Abantu bano babeereyo ne balajana ne mugamba abantu abo baagwa eddalu. Fine, bagendayo nga bagenzeeyo mu bukyamu abamu ng'ebitongole ebibatutte tebiri mu mateeka ne kati gwe nga gavumenti oba Munnayuganda okoze otya okuyamba abantu baffe bano okubeera nga bakomawo ku butaka. Basaba kudda waka, tebalina kirala kibasaba, basaba kudda waka. Katuleka vidiyo kano. Banyabo ne basebo ennaku z'omwezi leero 18 omwezi ogw'omunaana. Yes, leero 14 omwezi ogw'omunaana omwaka 2020. Banyabo ne basebo tusaba ku Buyambi bife bannayuganda abajja Saudi Arabia okuba ekyeyo. Wallahi embeera yatusukkako. Olaba oli talabira. Ayogera talabira. Tukwata vidiyo oba nedda? Embeera yatusukkako tuli Jidda ku deputation Saudi Arabia ensi. Twagala Buyambi tukabirira kuba president biwulikika naye nadala tugenda maaso ate. Twagala Buyambi kutuyamba saba Buyambi mama Fina kolwanirira abakyala tugenda tuli bakazi tuyina abaana mukomera nfe mama mfe taata tulina abaana balalu balaluka twebaka wamu n'emirambo afa gwe batwala emirambo twebaka nadyo wamu tebatuwa kulya tuli wano tetulina ngoye tuli bwerere tetulina ngoye abaana balwadde bafanga emirambo bagitwala butwala buli afa twebaka nabo tetulina kyabakola kati nze bateeka ku poliisi omukazi nga mpisa bubi access warriors nga nabagamba nti aliyo ayagala kunzita ndi ku poliisi nagwirenda eddalu bateeka buteesi ku poliisi lwaki tebansize e Uganda myezi 8 tuli muno twiride muno eddalu access warriors mwapa Fatuma okunyamba namugamba Fatuma naye teyanyamba bannange nsaba Buyambi saba embase yaffe tusaba ne Jidda tuli ku Jidda ku deputation omuntu abeera ku Riyadh embassy tajjangako wano era abaana be basomba tetumanyiwa gye bava batugamba twaweddeyo okuva tuli bangi tusoba n'emukaaga abamukaaga tusoba ekaaga abaana be bagudde eddala abamu bamula nga tweyisangoyo abamu ne bagenda okwepaadinga information gye twasembyayo okufuna nga ggwanga lyaffe Uganda ligamba abaana abali mu Saudi baweddeyo naye ffe abanyatuli tukwira munene eddalu wetaaga Buyambi Museveni Tuyambe Museveni mama Fina tunaba tufedde mama Fina twetaaga bannange bw'agenda mu nsonga nga nzigyamu olugoye nga yeepaadinga
Jidda. Tuli mu dictation center mu Jidda. Tuli mu dictation center. Ya Allah. President Museveni munene taluwalenya. Buli lunaku tweyongera okwedda wano baba n'abamu tebakyasobola kutambula tetufuna bujjanjabi ne koreisi tewali. President Museveni w'eggwanga na buli alina obusobozi yenna bwekikwatako mwogere abamanyi okwogera mwogere banaye tusaba buyambi embeera gye tulimu mbi nnyo batuteeka ku dictation y'ejjedda tetumanyi kikigenda mu maaso tebakola ekyenjawulo okutuzunza kutujja mu kino kinyumba nga waliwo abafiiriddemu nga batujjamu mirambo giriyo mingi bannaffe bakafa 5 tubabuuka ne bafa ne babajjawo bannaffe balalu tebatujjanjaba twakamala emyezi 8 mulimu ab'emyezi 7 tetumanyi kye twali tugwiramu ne twawulidde nti abaana bawedde Saudi ate kabati kyali ku deportation tetuli Saudi tetulina mulama batuwulire kigenda mu maaso bannange abalalu bali 10 mu kino ekizimbe kye tulimu naye tulina ne bannayuganda bannaffe abali ewalala mu biyumba ebirala tebalina amasimu nonaze yatuyambisiza kasimu tusaba buyambi naye bagenda gimujjako bannange buli akafunamirambo twebaka nazo tetunakwayo tukyaliyo tuli abaana gye bali lwakuba eri waliyo zikamera tetusobola gendayo mutusaze abaana bange ebiyumba bingi mujje mwogere tusaba buyambi tuli main road Entebbe ono nakato main road ndaga muntu tebaita kisawe kya airport Jidda bawava Abu Dhabi oyo muwulidde baita nagala batwala naye tategeera tubeera naye muzimba Entebbe Tuyambe tetulina kintu tetumanyi misango gye twazza tetugimanya emisango gye twazza bakutwala ngoye tetulina tuyita bwereere tetulina kyetwebika tetulina okay butereevu bu video obulaye bulungi nnyo gwali eyo gwe kikwatako tambuza video eno sharinga buli sharinga abaana basobole okubeera nga bafuna okuyambibwa ku lunaku nga luno olwaleero munnange basobole okubeera telisinga nabo bayifuna ngeri gye baddamu ewaka mubalabye embeera gye balimu abamu balwadde kigambye abamu baatabuka emitwe omanyi situation esobola okukuleetera okubeera mpozi nga ate otabuka omutwe so byebyo nze SULA SSENYONGA temuvaawo n'amalala gajja mangi oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV